Benefit Media. Ebya Ssegirinya byongedde okwonooneka. Omuti gwa sabbuuni gutuuse omutwalo ekitole kiriko 22,000. Suzan Makula Bugingo akoledde kasuku wazabanga birthday surprise y'ebyewuunyo. Amanya muziko wa Alhaji Abdul Mnyami Shafik Lwanga. Eno Benefit Media. Tubebaza nnyo mwenna abasharinga, abasubscribinga, abalikinga n'abakomentinga. Muli banjawulo nnyo. Ebya Ssegirinya Muhammad byeyongedde okwonooneka oluvannyuma lw'omusango gw'okutemula oba ogw'ebijambiya ebyali e Masaka okumuteekebwako, ate ne guno gubaluseewo. Jjukira yateekebwako omusango ogw'okukuma mu bantu omuliro n'okukozesa obubi omutimbagano oba omukutu gwe ng'awandiikako ebigambo ebyali bigenda okuleetera eggwanga lino obuzibu. Ono nno leero atwaliddwa mu kaguli era bw'atyo n'omu ku bagenda kubawadde obujulizi obusookerwako omukyala Juliet Nayiga, ng'ono ye musunsuzi w'amawulire ku UBC Radio. Nayiga ye yasoose mu kaguli era bw'atyo n'awa obujulizi mu musango oguvunaanibwa Muhammad Ssegirinya. Ono nno guno gwe musango gw'okukuma mu bantu omuliro. Ssegirinya Muhammad ng'ayita ku peegi ye eya Ssegirinya Muhammad fans page wakati wa Agusto ne Septemba 2020 yavaayo n'abeera nga ateekaka akaka nga alagira gavumenti ete omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ono nno yavaayo n'agamba nti singa mumutuusaako ekikyamu tujja kukola ekyali mu 1994 ekyali e Rwanda tukikubiseemu emirundi 2, eyo emirundi ng'ena. Eyo nno yali genocide oba olutalo olwabalukawo olwali olw'amawanga. Omulamuzi Siena ow'Omugisha bw'ayisa abawabi ba gavumenti Peter Mugisha ne Ivan Kyazze bano basobodde okubeera nga bayita omukyalo ono abeere ng'awa obujulizi era n'asobola okuba ng'agamba nti managing director wa radio ya UBC yamuwa script eno asobola okubeera nga avvuunula biki ebyali biwandiikiddwa Ssegirinya Muhammad. Kino nno kyali kibaluwa ekyaleetebwa poliisi bakibawe basobole okuba nga ate bavvuunula Ssegirinya byawandiise. Okusinziira ku bannamateeka ba Ssegirinya Muhammad, omukyala Shamim Malende avuddeyo n'omwakulu Asumani Basalirwa basobodde okubeera nga bakunya omukyala ono Nayiga ne bamubuuza annyonnyole genocide kyeki. Bw'atyo n'avaayo n'agamba nti ekyo kyekyaliwo mu 1994. Kooti mwanattu n'efenseko. Ono yalemedde okuba ng'alaga okusobola okunnyonnyola wadde nga ye nga ye agamba yasoma literature ebweru w'eggwanga Uganda. Era kyasobodde okubeera nga kizuulibwa nti ekyamazima Ssegirinya Muhammad ayolekedde akasozi Gambalagala. Omuti gwa sabbuuni wano mu ggwanga Uganda gutuuse ku mutwalo gw'ensimbi. Guno nno kitutte ebbanga nga sabbuuni alinnya mpola mpola wadde abantu baali batunuulidde mafuta gokka, sabbuuni baamuggyako amaaso. Wenjogerera kati omuti ogwali ogw'3,000 kati gwa mutwalo. Ekitole ekyatandikira ku nnusu 1,000 wenjogerera kya 22,000 2 mwana tuzaagulanga omuti mulamba. Kiri Uganda wano. Mukama Katonda tumusaba atujune atutaase. Suzan Makula Bugingo akoledde kasuku wazabanga surprise birthday party ebadde ey'ebyewuunyo. Kano kacheko ani ndabye sente ze nomuntu sikyategeera kati bannange nga neyanza nnyo neyanzeege batugamba embwa eri bayira amazzi feno tuyira abanaku banjiridde amazzi kati abantu abalina sente nozoba bye bakola sitaneyanza nnyo neyanze yenange bwetyo tekisoboka kuyitirira
Make money. You'll get money. Yes, make money, you'll make money. Tubeebaza nnyo mwenna abasobodde okubeera nga muli ku Fik Media. Mwebale nnyo kubanga mutuwuliriza amawulire amalala gajja.